Kanama TV. Tugenda kwogera ku mbeera eyabaddewo eggulo ey'omukyala eyavudde n'agamba nti bosi we yamuwa sleeping pills n'abeera nga yamufunyisa olubuto. Omuwala oyo agamba comments zammwe yazisomye era mujja muwuliza ng'ayogera naye agamba ebintu ebisinga bye mwayogedde si bituufu. Waliwo abagamba nti baali baagalana, ajja kuwa endowooza ye oba ajja kukubuulira lwaki yagamba si bwe kiri. Ne wabeerawo abagamba nti ssente yasaba ntono, yali badde asaba ssente nnyingi, mu comments mbiraba. Waliwo ne yagambye nti yali badde asaba miliyoni 10, nti wano Mwarabu kuba yamugamba agenda mulabirira ng'atuuse e Uganda. Abasinga bagamba nti ajja kugamba nti ajja kulabirira bw'otuuka eri ayagala kugamba kuteekawo kiguumaaza. Bw'onootuuka eri tagenda kuddamu kuwa ssente. Kyebavudde bagamba nti osobola omusaba akasente akangi n'ogulako akayumba n'obeera nga osobola n'okulabirirako omwana wo. N'awabeerawo abantu abagamba nti yakola bubi obutasoma ku mpeke ezo. Bakadaama bangi mubadde mutuweereza messages nga mugamba nti baba baleetera empeke. So nsuubira nze eyo blame sijja gimuteekako kuba lwa nsonga bwe bakuleetera empeke okumira oba mwenna engeri gye mubadde mutugamba mu voice note ze mutusukumira. Tewali yali aŋŋambyeko nti yalaba akakebe bwe baazijja. So yali mbulumi n'azimira bwe bityo ebintu ne bivaamu. Ne wabeerawo abamuwadde amagezi amalala ge sitajja kuyisa ku mpewo ag'okubeera nti yali badde alina ekintu kyakola, ebintu bye yali alina ne bibeera nga bivaamu, amagezi tetuga playing wano ku Kadama TV. Tetukkiriza mu bintu byakubeera ng'omuntu oggyawo obulamu bw'omuntu. Then ne wabeerawo abagamba nti adde Uganda. Okudda e Uganda problem eriwo mukimanyi nti n'ennyonyi tewaliwo nnyonyi. Omuwala ono ansikumidde ebifaananyi kuba nabadde njagala evidence, nina ebifaananyi ebiragira ddala olubuto lwe. Aŋŋambye olubuto olwo alusiba, aŋŋambye lwa mabeere, kati abakazi abamu mutusinga obimanya, simanyi olubuto lw'omumabeere lwe lutya. N'agamba ateekamu ebigoye n'abeera ng'ayambala sharia, ebigoye ebinene ebyo nti omukazi tannakola ki, tannamutegeera era bali mu mbeera nnungi. Omusajja talabika okuva lwe yamufunyisa olubuto takomangawo waka, amusukumira message ate nga ne bw'abeera ng'alina ekintu ky'ayagala omugamba amusukumira message ate bw'amala olumala n'amublockinga. So kati yeyo embeera ngenda kuplayingako ne voice notes ezimu ezaamuweereddwa amagezi. Waliwo n'abagamba nti yali nsobi. Omanyi kale tetugaanye ensobi zibeerawo naye ate omuntu waba agudde mu nsobi muyina kufindinga solution. Kuba kati omuntu ne w'onoomublaminga yali nsobi yo yali ki, ffe gye tutaali nze manzikiriza nti omuntu ampadde information yaba nsinga okumanya ku kiki ekyamugwako. Wabula embeera gy'alimu mbeera si nnungi. Kuba kati tugambe nti suppose singa ennyonyi teziggulawo oba abantu tebatandika kugenda Uganda nga bwe tubadde tusuubira, olubuto lugenda kubeera nga lukula. Kuba newankubadde ayambala sharia naye era lujja kutuuka ekiseera omukazi amulabe nti nkyali lubuto. So katusooke tuwulirize bannaffe bano ye enteesa yaabwe yabadde etya kw'ono omukyala eyafunye olubuto. Mpozi waliwo n'ekirala kye mbadde nerabidde, waliwo abagamba nti lwaki bwe wamalako emyaka 2 ate ng'ebintu bino by'osinze otunyumiza wabinyumyanga emyaka 2 byaliwo, lwaki era wakomawo mu nnyumba eyo yennyini mu myaka egyo 2 giwedde? Ng'okomyewo e Uganda bakusukumidde ne ssente ate era n'okomawo mu nnyumba eyo. So abasinga bagamba ekintu kino wali okyeyagalira, wakola mu nnyumba eyo n'olaba ebizibu ebyaliwo n'okomawo e Uganda era n'oddayo mu nnyumba y'emu. Abasinga oba abamu bagamba nti ekintu kyammwe mwali muzannya kintu kyammwe. Naye katuwulize ku voice note zino endala ez'abannaffe engeri gye bateesezaamu. Gyebaleko Mr. Kadama webale tuweereza omukyalo oyo amagezi ge muwa kyatakola mbukutaaja kuba abo abantu ne bw'obagamba ne bw'aba abagamba n'abagamba yankwata lutwa lwa myezi 5 nga buli nnaku abadde alinda ki okubagamba era entaana ejja kuba emutumu kyabaakola asaba Mukama bagulewo kyakolera ddala asirike ne baba tebaguddeewo asirike tabaako n'ekimu kyayogera nze kyemusaba era asirike nga bwe yasirika ogwasooka asirikire ddala kuba abantu beeta kati oli avunaana ebbaawe bafale byafunyisiza omukono olubuto tekisoboka owulidde nawe aba mugezi asirike nga bwe yasirika asirikire ddala
mukyayogera tumusabire akulawo ebisaawe abaana bagenda abaana balina ebizibu bingi mu biyumba bannange abaana balina ebizibu bingi owuliriza ebizibu by'abaana naawe emirimu zonna gikulema okukola amazima n'ogamba ali mukama katonda wange kiki ekiddako weebaza mukama okuba nga gwaki akukuumidde wooli naye ngaeyo byonna ekireese ekyo tiwolemererwa ekiyumba n'olemererwa embeera ebeera eri mu kiyumba wakkiri otambula n'ogenda n'ovaawo bala abantu bw'obeetambirako ne bakupakira n'okola ki n'ogenda kasita oba ng'obyekyangiddeko naye amagezi gemuwa bambi nababa tebannaggulawo oba olubuto olutuusa emyezi emeka ayongere kusaba kwambala bigoye alabirayo ddala by'ebigoye ebinene ayambale kyemmanyi nti tetusobola kutuuka kuzaalibwa ngaakyaliyo nga tebannaggulawo sabe mukama bakulewo ebisaawa asobole okuddeka nga mulamu munnange muganda waffe oyo ng'alabye bambi nga yalaba okumuwa obupiritoni ne yeebaka omusajja n'amukozesa bakulewo ebisaawe adde Uganda kubanga kati essaawa eno omukazi wakimanyirako nti ayina olubuto buzibu bwennyini nayo naye maama abaana abaala ate nyuma obusobole okumusalira wamusiimye lwaki yakkiriza omusajja omusindikira ka ssente miliyoni 3 ebiseera ezo omusajja yasindika kanaye yasasula ssente ze zeyasindika naye omusango omusalira olugudde lwaki yayongezayo contract omuntu n'akuza mu mbeera bwetyo mu emyaka 2 kikala ndamulongoza mu contract namuba ATM naye omusango nawe gumusalidde ogwo naye lwaki yasirako nnyumba ndala yaba nakyusa ennyumba endala oba al'omaani omwana lwakyusa ennyumba ate akyusa nnyumba ndala nayina mu nnyumba endala naye yabyagalira kati banne agenda kukola atya kati musabire Katonda baleke mumanya anaasonyiwa kimugamba naye ali musiru asonyiwa muvumu obusiru zezo ezimu ku ndowooza zammwe ze mwasobodde otuweereza ze tupuleyingidde waliwo endowooza nnyingi nnyo olw'enfuna lw'obudde tusobola obutasobola kubeera nga tupuleyinga buli voice note yonna eyaze naye nga Kadaamu ono twasobodde okubeera nga tuddamu ne tumuweereza message zino ne ku comments yagenze n'asoma omanyi ekintu kino kiri fane ekintu nga tekinakubeerako olabira ddala ekintu ekitasoboka n'ebintu bino bye mutuweereza ebintu bino gyebiri ate ebintu bino bya ddala ono omuwala wa kusatu ng'atuweereza message nti baamuwa empeke ne yeebaka agenda okuzuukuka ng'ekintu kyawedde dda so nga tonnawakanya nga tekinakutuukako manya magezi manya nti empeke yonna gye bakuwa olina okubeera ng'oli very careful ebyokugamba twala zino empeke n'ozimira ojja kugwa mu buzibu mubeere beegendereza ku mpeke ze mumira akiwakana asobola okukiwakana naye bwe kinaatuuka ku ggwe oba n'okituuka ku mukwano gwo lwojja okutegeera nti olunaku bwe luti ne bwe luti waliwo omuwala oba omukyala eyali Kadama TV n'agamba bw'ati omukyala ono twamuweereza message ezo n'agenda ne comment n'asoma kwe kuno okwabadde okuddamu kwe njagala omuwulirize ki kye yazzeemu mpulidde abaana komenti bannange abaana bagamba twali tweyagala enewe singa twali tweyagala mu myaka 2 gye namalako ndowooza singa mwe nanfunira n'olubuto bannange ne mukazi musiraamu kale saamwagalako kuba nina n'essuubi erimuwaabira singa nzira bwenterera obutuufu nina essuubi erimuwaabira bannange naye omusango omusalira olugudde lwaki yayongezayo contract omuntu n'akuza mu mbeera bwetyo mu emyaka 2 kikala ndamulongoza mu contract namuba ATM naye omusango nawe gumusalidde ogwo naye lwaki yasirako nnyumba ndala yaba nakyusa ennyumba endala oba al'omaani omwana lwakyusa ennyumba ate akyusa nnyumba ndala nayina mu nnyumba endala naye yabyagalira kati banne agenda kukola atya kati musabire Katonda baleke mumanya anaasonyiwa kimugamba
musiru, onfunye omuvumu obusiru.